Weebale kwekumira KadaamaTV ng'olwaleero njagala twogere ku kigambo kino. Kadaama wano agamba nti bossi we amuwaayiriza n'abeera nga amusasuza ebintu ebyonoonese ng'amusala omusaala. Buli kintu ekyonooneka waka ne bw'abeera nga si yakyonoonye wadde mwana wa waka wadde bagenyi abazzeewo, akiteeka ku Kadaama ono n'amusala omusaala. Kati waliwo mashini awo eyayonooneka ng'ate waliwo abagenyi bangi naye baakiteeka ku ye. Ne bw'amusanga ng'oba waliwo w'atalongoosezza amusala omusaala. Bw'agenda okwesanga ssente z'akolera bambi ssente zitoniye, naye nga kibeera kubeera nga omukyala yeekwasa buli kamu yeerondalonda. Kankuwe wano Kadaama ono atunnyonnyole engeri ekintu kino bossi we engeri gy'akikolamu era engeri gye kimutamyemu. Asaba buyambi bwaffe, asaba tumuwe ku magezi. Ndi mu kiyumba, so mbadde neetaaga obuyambi obusobola okunyamba like mukama wange ennaku bbiri eziyise emabega yeekyanga nga omanyi nti bano abawalabu kati katonanya akakola kyakamanyiiza yeekyanga yasobola okakapinga nti kasanga kaliko enfuufu nayeekyanga omukozi wano wendi wa mukadde wajjawo abakozi bangi bakadaama bangi bafulipine bani abannayuganda kale bandiko so ne basulawo abamu wiikisi ziizo wiikisi bbiri wiikisi emu so ne basulawo mashini negera neyonooneka mashini bwe yayonooneka oba mashini gye bakirinisa neyonooneka so bwe yayonooneka omukazi nasalasantiza ensente zanayampadde naye nzikiriza mashini nene nasinze nagyonoona mashini nga omumanyi abawalabu nti bakyaza abagenyi bangi bulawadde n'abakozi be so bajja nasigalinga one week nga bali awo omwezi nga bakitegeera so mashini neyonooneka nansala sente naye efuna kukadde nansala so ekyo sakitwala kikulu nnyo kuba yansalako sente kale tezaali nnyingi yansalako 100 dirhams n'enkita so munaye kati abano abakozi betukola nabo olumu bagenda ne batabula ebigambo mukama wange kati twakya lumu mukama wange naŋŋamba nkuza ku ofiisi biki nange saali mubi kubanga nkola nnyo wendi nkola nnyo obuvunaanyizibwa obusinga nze abivunaanyizibwako ennyumba kale temulimu bantu bangi naye ebivunaanyizibwa obusinga aliwo emirimu mingi ate nga akozesa emirimu gy'osobola nakukola gwe ng'omukazi okitegeera kati bwera ku ofiisi netugenda ku ofiisi ku mande nenzirayo kati nga ofiisi teziyamba koza aba nagenda nga beetaaga obuyambi naye ofiisi teziyamba kati wenaddayo ate ne bampushinga komawo ate nga bossi ye agambye takyenetaaga we si omuntu aba takyakwetaaga we okukosa bano abawalabu balina mutima abaga nti takyakwetaaga we aba akitegeeza naye nga tewali na nsonga nti ino aba ofiisi ne bampushinga komawo nga omanyi nti babasasula sente ate nga baba tebagala kola kizizaayo ne baŋŋamba ddayo simanya nti ne bya coronavirus bingi ne beekwasa kale awo ne bagamba ati bakolere tesiti ya coronavirus tesiti ojje naye nga bampushinga nkomemu so we nakomawo bossi wange naŋŋamba okomyewo okukola ki namugamba nze mbadde kyayagala okukola naye wakyankalanye noŋŋamba nkurikize ku ofiisi ate bantuse ku ofiisi ne baŋŋamba nkomewo at least onkolere coronavirus test onzireyo ku ofiisi naŋŋamba talina obudde biki era agenda kukwata anjeko essimu yange ankwate
ankasike ku street so ekyo kyekineeraliikiriza ate okubakola olunaku kyaddanga mukwogera nange kagamba ndi wano byansobedde omukazi ono ayinza okunsula ku street ate sometimes ekintu kyabayogera aba kitegeeza ate nga nekyasinga okuneeraliikiriza yangamba agenda kunjjako essimu yange so simanyi wengenda kikolamu simanyi kozi n'okutandikira siinawo office nyingi teyamba esaazi n'obudaayo ng'akusudde ku street era nabo bajja kupushinga from outside ate ng'ekizibu kyasabagamba nti bakusudde wabweru bakuwe passport ne ssente z'okoledde abatayagala zikuwa so ekyo kyekineeraliikiriza oba nsobola kufuna obuyambi oba nsobola kufuna ku advice simanyi mukwano naye nga nzidde kubanga obudde buno okuva ku olunaku kyaddanga mukwogerako nange weyangamba ekyo ekigambo kyaddangamu katono olunaku lugana mu lwakubiri nga mbudde ku office nga muze okungamba ebyo ebigambo so office nenjinenya koze ekolamu mistake bo baba tebagala kuzaayo ssente nakupushinga okomewo ate nga nogyogenda naye bizibu byereere bibi okitegeera bo tebamanya bizibu byobusanga so simanyi naye nga ekyamashini si yali gundi nti ekikwekwasa wabula ekyokwekwasa nga womanyi nze olina obuvunaanyizibwa bungi n'okola kale obuvunaanyizibwa kikyali badde kikulu naye tukyaza wano abagenyi buli omu gwalina omulabirira ate oba olinayo ebintu ebibyo so like ayinza osanga ka mistake nga katono bwe kati n'agizimba nebeera ensonga ennene n'akuviirako okwagala okulaki okukuba so simanyi kozi neeraliikiridde n'agambye mwanziruke mu kiyumba kyekinankolera naye nendaba ate nga negyenyera naye sirabayo ate bwadde yaŋŋambye okukasuka ku street so nayanaa oba ninde ngumiikirize nnyo kubanga tannayogerako nange simanyi n'omwezi guno wagenda gunsasula naye ngamba oba ate nfube nnyo kubanga omwezi gwange gwadde guggwako nga 3 nfube nnyo tusasula ezo ssente nveewo nfune wengende wabweru naye era kuba ekizibu nti mba sirina passport at least nziruke ye nga tannansuula wabweru nakunjjako essimu yange kuba wanjjako essimu mba sirina wentandikira naye ngamba ekyo nenkirowoozamu nendaba yesi nkirowooza naye ate simanyi gyengenda wabweru kuba sina bemanyiyo ekyokubiri nenkirowoozamu oba netwale ku poliisi naye ate ne bangamba poliisi teziyamba bangamba poliisi teziyamba ekyokusatu nendowoozamu oba ngende ku ofiisi naye ofiisi nazo tezikola ki teziyamba era zipushinga zikasuka wabweru era nga tebakwate passport kati oŋŋamba nkole ki kubanga omukazi yansuubiza okukasuka wabweru ate nga ali serious so saagala nkasuke wabweru ate nga sirinawo na ssimu mba njagala at least wemba nfube ennyo nga tannankasuka wabweru kuba yansuubiza zino ennaku nfube nnyo omwezi guno natera okuggwako nveewo at least ngende wabweru mpaako ku magezi ki oba osobola okunnyamba simanyi Nyabaleko kansuli bali bulungi. Omunnadde nkyakunnyonnyola nti ono omukyala ayagala kukasuka wabweru naye ate nga mumanyi coronavirus mugitulina kugenda kutandikira obulwadde bungi n'obulwadde bwabeera olusofiiraawo so kyekineeraliikiriza ate nga ne pasipoti yange abatagimpadde ate nga basina wakutandikira kuba n'essimu abangi akinkikyeko so oba osobola okunnyamba simanyi ye mwannyinaffe tugenda kubeera nga tumuwa amagezi nga ffe aba Kadaama TV kiki kyayinza okubeera ng'akola mu mbeera ng'eyo naye nammwe tubadde tusaba abalabi baffe situation ng'eyo ng'ogituuseemu nga ggwe walibadde okola otya oba omukyalo ono embeera nga bw'agibannyonnyodde gy'ayitamu mumuwa amagezi ki akola atya twatandise okukola ekintu kino okubeera nga twewa amagezi lwa nsonga nti omutwe ogumu oba emitwe ebiri
gusinga omutwe ogumu. Naffe tuwa amagezi okusinziira embeera bwe tuba tugiraba, naye tujja kwesanga nti nammwe abalabi amagezi ge mbeera muteeka wano mujja kubeera nga mugasharinga, buli omu mujja kubeera nga mukubaganya ebirowoozo, era buli omu ajja kubeera alaba nga komenti ya munne osanga ate tujja kufunamu amagezi agasinga kwagaalibadde ag'omutwe ogumu.